wali owuliddeko ku mboozi y'ennyonyi Santiago Airlines 513 eyasimbula mu mwaka 1954 ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gwa Septemba n'ebulira mu bwengula, wabula mu mwaka 1989 ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa Okitoba n'emala n'ekomawo n'engumbagumba z'abantu ziyite skeletoni 92 nga mu bwengula emazeeyo emyaka 35 abaffe. Emboozi eno ntuufu. Twaseguka tukuleetedde obutuufu bw'ensonga eno okusinziira ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo ng'ennaku z'omwezi 4 mu Septemba wa 1954 ennyonyi Santiago Airlines 513 yasimbula okuva mu Aachen, West Germany okwolekera e Brazil. Wabula okusinziira ku byafaayo ennyonyi yalina okumala mu kkubo essaawa 18 zokka, ate olugendo lwayo lwawanvuwa ne lutwalira ddala emyaka 35 okutuuka mu Okitoba wa 1989 ng'ennaku z'omwezi 12 nga baasigala wansi tebawuliziganya na bakulu abaagendera mu nnyonyi eno Santiago Airlines 513. Wabula emikutu gy'amawulire egy'enjawulo gikirambika nti ennyonyi eno mu mwaka 1989 yalabwa nga yeetooloolera mu bwengula bwa Brazil ng'eyagala okuddamu okugwa ku kisaawe. Jjukira nga ntandika nakugambye nti ennyonyi eno yasimbula mu mwaka 1954 ennaku z'omwezi zaalinnya omwezi ogw'omwenda nga eva Aachen, West Germany ng'eyolekera Porto e Brazil. Ennyonyi eno olugendo lwayo lwali lwakumala ssaawa 18 zokka, wabula eyali y'okumala essaawa 18 zokka mu kkubo ate yamala emyaka 35 nga terabikako. Era mu mwaka 1989 nga 12 omwezi gwa Okitoba n'eryoka ekomawo ng'emaze emyaka 35 nga terabikako, era nti n'ekomawo n'abantu 93, wabula nga bano baali tebakyali bantu nga ngumbagumba oba ziyite skeletoni, naye nga buli omu yali atudde mu kifo kye, oba katugambe buli skeletoni yali ekkalidde mu kifo kyayo nga bwe baatuula nga bagenda era ng'esibye na bulungi omusipi. Okusinziira ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo giraga nti engombagomba oba skeletoni z'omugoba w'ennyonyi eno eyali amanyiddwa nga Victor Carey Manguel yasangibwa mu kifo kye we yali ng'atudde okubonga ennyonyi eno, era nga n'emikono gye giri ku kontro bulungi mu kifo kye abagoba b'ennyonyi we batuula. Wabula okusinziira ku kunoonyereza kwe tukoze okwesigika mu mikutu gy'amawulire egy'enjawulo, emboozi eno eraga nga si ya mazima. Okusinziira ku kunoonyereza kwe tukoze tukizudde nti tewaliiwo mukutu omukakafu gukakasa nsonga eno. Kale nno emboozi eno kigifuula okuba nga teyeetengeredde, nga byonna ebyogerwa ku nnyonyi eno birabika nga si bituufu, newankubadde ng'emboozi eno yasaanikira nnyo emikutu gy'amawulire egy'enjawulo, era nga ne mu kunoonyereza emikutu gy'amawulire egy'enjawulo giwandiika ku mboozi eno. Wabula okusinziira ku kunoonyereza okugenda ebuziba kwe tukoze, ennyonyi eno Santiago 513 eraga nga emboozi eno erabika nga nfumbirire, teriiyo ensonga eno si ntuufu. Kale nno bulijjo bw'oba wali owulidde ku nnyonyi eno eyasimbula mu mwaka 1958 n'emala mu bwengula emyaka 35 nga terabikako, bw'etyo n'emala n'ekomawo oluvannyuma lw'emyaka 35, emboozi eno okusinziira ku kunoonyereza kwe tukoze si ntuufu, newankubadde nga emikutu mingi giwandiika ku mboozi eno, wabula obutuufu bw'ensonga eno tebunnazuulwa, tebunnalabika era tebunnakakasibwa. Wabula we buliba bukakasiddwa
tulikomawo ne tukubuulira obutuufu bw'ensonga eno naye nga mu kaseera kano ennyonyi eyo gye wawuliranga bulijjo oba bulijjo gy'obadde owulira egambibwa okuba nga yasitula mu mwaka 1954 mu Sebutemba ng'ennaku z'omwezi 4 n'ekomawo mu mwaka 1989. Obutuufu bw'ensonga eno tebukakasibwa oba tewali mawulire gakakasa butuufu bwa nsonga eno newankubadde ng'amawulire gano gaalanda ne gabuna emikutu gy'amawulire egy'enjawulo, naye okusinziira ku kunoonyereza kwe tukoze amawulire gano tegalina mirandira. CBS FM.